Olunaku olwaleero omubaka w'ekyaddondo East era nga ye mukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu akyaddeko ku kitebe ekikulu eky'eggwanga ly'e Tanzania wano mu Kampala okungubagire omukulembeze w'e Tanzania John Pombe Magufuli eyafa ssabbiiti ewedde. Ono abadde awerekeddwako omwogezi w'ekibiina ki National Unity Platform Joel Ssenyonyi ne ssaabawandiisi w'ekibiina David Louis Lubongoya nga yaniriziddwa bw'atyo n'awandiika mu kitabo ky'abakungubazi. Kyagulanyi mu kwogera kwe asoose kunyolwa olw'okufa kw'ono n'amutendereza olw'emirimu amatendo gy'akoledde eggwanga lya Tanzania omuli okulwanisa enguzi. Tuli Bafirika newankubadde oli abatatuukiridde ng'omuntu ne bwe tumufiirwa kitukakatako okugyayo omwoyo gwaffe ogw'obuntu. N'olw'ensonga eyo twegatta ku bantu b'e Tanzania okungubagira President Magufuli anajjukirwanga ng'omukulembeze eyalwanyisa enguzi ebyaddala. Anajjukirwanga omukulembeze akyusiza obulamu bw'abantu be ebyaddala era atuwa ekyokuyiga nti tekyetaagisa muntu okumala myaka gisukka 35 okukyusa obulamu bw'abantu be. Abadde president okumala emyaka 6 naye level gyatuusizaako Tanzania mu kulwanyisa enguzi n'ebyenkulaakulana ng'enguudo n'ebirala ebifaanana bwe bityo birabikako. So ajja kujjukirwa nga omukulembeze abadde ayagala ennyo abantu be. Tusaba Mukama mumuze mirembe. Ono era obubaka bwe abuzizza mu lulimi Oluswahili olusinga okwogerwa mu ggwanga lya Tanzania. Tunasema lala salama Rais Pombe Magufuli, Mungu amupe baraka. Kazi ya President Magufuli inatufundisha kupigana na corruption, inatufundisha ati corruption au kupigana mapigano na corruption inawezekana. Alipiga corruption, fukuza kutoka Tanzania at least to some extent, na hiyo ina baki na sisi kama lesson. Kyagulanyi yeegasse ku mukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni eyakungubagidde Magufuli ssabbiiti ewedde mu ngeri y'emu. John Pombe Magufuli yalangirirwa nti afudde ng'ennaku z'omwezi 16 ku Lwokusatu ssabbiiti ewedde oluvannyuma lw'okuba ng'aludde ng'atawaanyizibwa ekirwadde ky'omutima. Magufuli waafiiridde ng'amaze ebbanga lya ssabbiiti 2 nga talabwako mu lujjudde nga n'abasinga batandika okutambuza ebigambo nga bwe yali akwatiddwa ekirwadde kya COVID-19. Sarah Nakandi, Adams Mayambala, STV Select EY'ENJAWULO.